Olweggulo Lord Mayor yavuddeyo n'ayongera okutanga bani ensonga za Chameleon zanibanga nnene okusinga bwe tuziraba. Lord Mayor yavuddeyo n'atangaza ku nsonga za Chameleon ndowooza soko tuwe Lord Mayor yo. Chameleon alina okumanya nti omusango teguvunda ate tosobola kugumaza mbiro. Abonyaabonyezza mwana muwala Zaina okumala ebbanga ddene okuviira ddala mu 2015 ye yalowooza nti ajja kugumaza mbiro naye era essaawa etuuse kaakati kyalina okukola kimu kumanya nti ebyo byonna byabadde akola tebimujja muyamba. Ffe ekintu kimu kye twagala bwenkanya. Zaina yateeka ssente nnyingi nnyo mu bivvulu bibiri e South Africa Chameleon n'atajja. Kisooka byali 2015 n'ateeka mu cities 4 Durban, Cape Town n'endala 2 n'asasula ssente nnyingi venues bino decoration. Chameleon nga yamugamba nti nze nyine South Africa bandi gye mmanyi ina ebyuma ebisinga obulungi bye muba mupangisa n'abisasula n'amugamba nti sasula tiketi zonna n'azisasula n'asasula buli kimu kyonna ekyetaagisa. Wooteri wanaasula Chameleon yagamba nze sisula mu wooteri nyina wooteri yange gye njagala n'agimusasulira buli kimu kyonna. Chameleon n'atalabikako. Tugenda mu 2016 n'agamba kale kanzije nyembe ku luno ndiwe n'ebiri byesaakola naye ku mulundi guno njagala nakunsasulira business class. Nyina ne kuru abayimbi abalala bangi bonna basasulira ticket bonna Zaina n'asasula Steve n'atalabikako. Sente nyingi wezituuse kati okusooka zaali sente ntono zaalinga total costs zaali ziriyo million zaalinga 38 naye kati byazaabonyaabonyaamu zai byazakola byonna ne costs zajja inkalinga mu bya air ticket na bino zaalinya kati zaalinya zagenda wala naye nga bw'olaba nti ebivvulu ebibiri ebitegekeddwe South Africa pangisa ebyuma ebyamaanyi sasula air ticket sasula kino olinaga nti sasula million 3.8 wano wokka bakugamba okutegeka ekivvulu ne bakusasuza million 10 meka 2 wa naye kiri South Africa atukyagezaako okukikwasaganya ne tiimu yamba amateeka e South Africa. Era ebyo sijja bigenda mu nnyo okulaba nti amaliriza ensonga zino nga tannavaayo. Kye tukyakolako ensonga malo zimaliriza. Zai wa Lord Mayor. Zai yateeka mu ssente nnyingi. Naye nze ndowooza batuule omanyi ebintu bino waliwo abantu waliwo ekintu kye nnalabye olwaliwo emboozi emu gye nnabadde nfolowinga era omuntu gwe saagala kuwa platform naye waliwo ekintu ekinsiringiddwa mu mitima gy'abantu nti omuntu bw'afuna ffe mutagambwako omuntu bw'aba alina ssente alina ensi gy'akola ki era oli akugamba nga oyo alina ssente simanyi kakati balina ssente bannange ensi bane tegenda kubeera bwetyo. Ensi yakukola bintu bituufu ngwe birina okukola ki okukolebwa so nze ndowooza ekituufu kikolebwe weziba ssente waba kuddamu kukola bivvulu bya mukazi abikole kubanga yetugamba Chameleon atuule n'abantu bivvulu byabwe biyiise ajja tuula ndowooza n'ensi yonna. But then ekyo kizaayo Chameleon kimuzaayo ku kintu kimu streamlining management ye. Olumu mugenda ne mujoga abayimbi abaliyo mujoga abantu n'ogamba yagenda kunkola ki ajja kukola ki omuntu ajja kuteeka mu ssente ate ffe kati because that happened in 2015 it is long time ensi ejja kwerabira nalabye zaayo oyo oba ku TikTok ng'ebivumo byafunako weteekeko mu ngatto ze nga gwe business person ate no ekyasooka kyafa n'agamba agenda kudda ate era n'oteeka mu ssente entono endala. Temuli bobanga tokolangako ku business ya kivvulu you have no right to speak to Zai tokitegeera business ngayagala kufiirwa ate omuntu naku disrespecting anabeerawo nakulimbalimba muli owuli abambi we really understand but tetunoonya ate ndowooza n'abakivuga mu political line nakyo omuntu namwe mukireke mubawe obudde bamalirize ebintu byabwe
mubawo obudde abayagala kivugira mu side ya politics mubawo obudde bafune udde batereze wade munashika mu politics sijjagazi okusukka mu kirowooza wekyani badde kikoma ku side zombi nate kimalize nga kibalemmeredde so awo nga tuvuddewo Hajaluna awali restaurant bagita